nga gwe weddira kulaba nti Tronaz Media ina kaataddeyo no sharinga wali bantu nga 1,5 bona bwe bosobodde buli bwoyijja ku mukutu sharinga abantu bona basobole okubanga nabo bafuna nawe ekyo kyofuna amanya nga bulijjo Tronaz nga ndi ne munnange Vincent ana bakoze band nga ndi ne munnange Vincent media ngwe mukutu tweyanzege mwebale nnyo mwebale ddala okwekumira ku mukutu guno mwebale kusubscribinga kusharinga comments kyakabi mwebale nnyo mwebale ddala twebaza abantu mwenna nga gwe weddira kulaba nti Tronaz Media ina kaataddeyo no sharinga wali bantu nga 1,5 bona bwe bosobodde buli bwoyijja ku mukutu sharinga abantu bona basobole okubanga nabo bafuna nawe ekyo kyofuna amanya nga bulijjo Tronaz nga ndi ne munnange Vincent ana bakoze band nga ndi ne munnange Vincent ana bakoze band bana mulimu ebitoni bana baikoledde band yiyo abaana bakoze band nomanyi speech dere kati ba minister ba MP bote balina abakiikirira babalina lwaki tebayamba ku baana abo mululu kati bandi ya sente mmeka ne kati mu kyalo kimusomanyi bandi temalawo na mitwalo 2 kale tugamba kakadde naye ku myaka 5 gyoba obaddeyo kati bigenda kuddanga binoonya kati manyi obuzibu bwa Uganda bamala kulaba video ne bifula mbu balumiddwa nnyo kati jabala banga bagenze naye gwe okimanyi nga tuzze mabega okunoonyereza ku bantu abazenga ebintu ebyo ne bijja ku social media abantu ne baddukirira okimanyi nti osobola kunoonya area MP nga tomulabako mu bayambi tusobola olulaba abantu balala bate batanna bakitundu ekyo nga bavudde wala onagamba abaana mbagulidde kino oyo mwana oyo w'enkokonjero oyo ayabadde ayimbira mu mama fina luli yatekaka kanaga munoonyeza manyi yanyijukiza ebiseera bye twalimu naffe ebyo nga bakugambira manyi edda twabala batugamba nga gundi agenda bakyalira olondamu abagenda okuyimba yimbawo nemusookamu nange omugenzi Bishop Baragate mukama muwe ekyomule ky'emirembe yajja ku ssomero yayinanga yavuganga kavyo Vaxogan yukira kagula mabega nga mulimu emipiira yagendanga ku masomero nga yagaba mipiira kati nga ataddeko music kati obwongo bwekito bulowooza nti emipiira gije gikola ki jiyimba buli kwasembo alete moka nga agitekale nga emipiira miyitirivu ajjamu omupiira ogw'abalenzi nagoba n'ogw'abawala bagiyita bakaputeni bammwe n'agibawa asimbula n'afuluma jukira essomero compound nene nga butu nkole ki nzigule mwene essanyu libatta ajja lumu nga bangobye school fees tewali buli kiseera kyonna kiriko embeera eyo nze simanyi naye guli kati ffe twasomeranga school fees wa mutwa mwasomera ku wamme akati baali bangobye naye kati mukungoba bayita manju naye nze bangoba nga ndowooza nga ngenda n'essomero lye bakubanga kati bangobanga sigenda nze sidda waka kati kwolwo nga bangobanga Bishop alina okujja ddi enkeera aŋŋamba ziyi Bishop aleme kulaba ku Bishop neŋŋamba nedda nga nzija omanyi kati ng'obuti obwo bwe buti nga nzira mu compound nga nkimanyi nti olumala okuta abaana bayingire mu kibiina nyingira kati abaana baali ku Bishop aze nesoga gundi mu layini nenyingirawo ebitabo nabirese muki wali mu side nebikwese nenyingirawo tuvena tutandise ekyali awo bakujjamu
ate banzija mu bandaba mwali bangi nakola ki editi kyandaba oluvannyuma nga Bishop agenze nefukamira nemwegayira nga ndeka ala kusoma nange Kardinali Wamala naye yali omulwako nedda oyo yatukyayako ku ssomero gye nali nsomera nange ebiseera byedda bikyanyumanga ebyo kati ku ssomero n'omugenzi yali Father Katende omulwako ye babeeranga omwo yayafa ndowooza edda kati Wamala Kardinali Wamala yali agenda kujja ku ssomero ekisooka tuyimba okuva ku makya paka budde kuziba paka kutuka watuukira paka watuukira ate oba abantu abo baliko favourite etya tokoowa ate woomulabira essomero lyabanga compound nga nnene paka wali Eklezia kati nga twasimba layini okuva kuno paka ngeri kati ye nga alina kuyita wakati bwe kibeera puroguramu zedde tewaalibanga masimu nga kati gannaku zino nti gundi atuusewa ye abagamba bugambye njija lwakusatu ne musooka mufulumako ne babakeza ku ssaawa egi ne musooka mukuba enjeyo oba tuse ku 10 omina okubeera mu yatuuka ku 10 ate yamalawo eddakiika ndowooza 2 n'abawo ekitambiro kya mmisa n'asiibwa nga ffe twakubye engalo tukubye engalo Katonda abawa omukisa n'omugenzi ono yali akulira ebyo agriculture omumanyi ono yali wa NRM Sebunya agenda ajja atugabira ssente ku ssomero amalevu ge oba yakusikiriza amalevu ate kati ffe waffe ffenna tulina ebiro enze mbigobe ebirevu bya kika oli ku Tonazi Media gundi akugamba omusajja bamulabirako ki liri pazo ku birevu ebigero kyanga tolina biri naye liri pazo akati bakugamba simanyi ngoba yabadde ozuko yatugamba mbuka kati omuntu atalina birevu gwe oyagala obolo kati fa balina ebirevu obolowoza otakula mbirevu boli kati gwe okwata kuki munnaye mbw ali eyayesunga komera liri pazo yadifuna mbu yesunga komera yesibe mbu yalya ssente za promota naye n'agaana okuyimba kati yesunga komera ali mu kukunga abantu abanayimba free liri pazo naye agamba nti lwakuba nti ye ekirungi kyayina nti bagenda muleeta mu kkooti y'e Nabweru awo tewali jaamu so mujje mu bungi n'agamba waliwo omwana yamugambye n'amugamba ngeri gye wayogedde ebigambo ebitali bituufu ku Alien Skin bw'ogwe osinga Alien Skin ojja kugenda bakutwale nga tofunye na muntu akukola ate tekikyasoboka ne pazo naye alina abantu be abantu bonna abakubye enkudi n'ogamba mutalina abantu tebalina mutima guli ayisha iri pazo naye kati maanyi ate kankuli iri pazo kati watuuse amaanyi agayina bamukwatemu olabe omanyi ate agenda ali mu kwesunga komera ate bugosokona olyesonga bwesunze ndowooza tonamulaba yagambye komedi yennyini bizikokona yali esonga nti bagenda kunsiba nti bwagambye batamusibe yakyeyogeredde batamusibe abaasembye nakyo kiraba naye agala abantu bagenda kukola mannya mu kubasiba ate bannaye batusibye mujja asasule batulekeemu yazirya nga tamanyi ate boys dormitory teyasatulukuse komedi abo bali bati abo tebasobola kwawukana kumukutu kwoli weyanziza nnyo bannange tusooka okwebaza abantu mwenna abakoze ekisoboka okulaba nti Alien Skin ava mu komera tolyagaliza munno tosobola kwagaliza munno komera kubanga ekomera kyekintu ekikyasinze ndowooza obubi ku nsi ku komera dio siddungi bantu abaganda bagamba komera magombe gaki kwagaliza komera bakwagaliza ntaana kubanga bakuggyeko eddembe lyo ly'okwetaaya komera siddungi era teri muntu asabira muntu komera naye naffe era twegendereze ebitutwala mu komera okitegedde kituufu kubanga kati Alien Skin omutwala mu komera tewali amwagaliza komera naye ebyamutwaza mu komera era watabikomye era ajja kuddayo
Okay. Kati alina okwegendereza ebyamutwaza mu kkomera. Twebaza olaba soko gende webaza. Twebaza Bebe Cool big size. Webale nnyo webale wadde wabadde behind the scene. Nyine bamusiba. Kkomera toso teriyo walika mu mbeera olusi bamusiba n'abaana atukuba tyoni. Akwagaliza kkomera bana biki. Ndola buli ava mu kkomera abeera n'akuba tyoni. Alowooza ali kati abalina byakukola ki? Abeeringa awandiika. Bone Mandira bamusiba, buli munene bamusiba. Bebe Cool banna. Hamis Kigundu kweyanziza nnyo webale nnyo webalire ddala. Mama Fina kyakabi. Mama Fina sibanyi Fina Katonda amu omutima omulungi bangi. Bino omuvuma nange yataakuwa ssente. Olaba omuvuke Mama Fina tinamuwa ssente. Namubuuza bujjo gwavuma ku social media. Nti manne banyonya kya content sina kyakulya namuwa ssente. Ate ne bamani bamusiba. Omuvuka? Ate bamusiba. Oyo omulala. Waliwo ka video kyamusanga ne yeetonda omuvuka. Kubanga Mama Fina wuno abadde akuvuma. Tonna kalaba awo. Mama namuga lwaki bulijjo onvuma nti mbadde nnonya content sina kyakulya. Namwa kale kwata ssente oddangamu okunvuma. Ne bamani bamusiba oyo omuvubuka. Ate bamusibira ki? Basiba mulala. Mama Fina nomulaba ye muntu atalemera ku kintu. Yedda kikabira baki. Mama Fina ye muntu Mama Fina olaye muntu gw'omanyira n'atuuka nga Mama Fina nsonyiwa n'akita. Kubanga ye alayika muzadde ate kati ye mama w'emisambo kati lwaki abaasiba buli muntu. Ate kitomanyi nti yakulira abasawo bannansi mu Uganda. Kituufu. Kati ye mama w'emisambo pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi. Mama Fina yagaba obugagga. Ekimanyi ekyo. Yakyo bala ye mugabi kati aliko musamba bamweyana. Ne Mama Fina naffe tulabe. Mama Fina yanzo ne unya abantu bamusekererere. Ne dawa tunebejja ne Mama Fina. Kati omuntu akulya emisamba gyo mu Buganda gonna president wawe ate n'omanyi kati wakube jembe. Nagala. Kusindika jembe namba gane likusiyaga ekiro kiramba. Ogamanyi gwa mayembe. Ndeka. Wana gweza. Bifeko. Bivire kodda. Twebaza full figure. Full figure naye. Ne Nalongo Kitone. Mwena mwebale. Omusango guno gwagassa abantu bangi. Nze neewunyiza. Ekituufu kiri wabadde musango. Nze neewunyiza okulaba Nalongo Kitone ne full figure sebo beegwa mu kifuba. Nabo begati wali ku musango gwa Zuula. Omanyi Nalongo Kitone ali ku side ya Zuula. Ate full figure ate batuka ne beesanga. Namwe gwetatawo si egundi. Lwaki bulijjo nvuma? Baddamu ne bakwatagana. Ensi munnange teri mulabe wa lubeerera. Era bwe babadde bamaze okwehaginga bagambye nti okuddamu okukaayana. Full figure n'agamba musango gwa Haali. Nalongo Kitone n'agamba mu January 2025 naye kati 2024 tumugaddewo tuli kiki? 2024 mpoza aweddeko. Agenda. Mwakasimu kadde. Naye nga mwebale nnyo mwebale ddala mwenna abaakoze ekisoboka. Nitwebaza bannamateeka n'omulamuzi omwebaza wadde mbogamba nedda n'omuwolereza wa gavumenti mulamuzi mulimu gukola omulimu naye mulimu gwe bagambe kibanga muntu kufa ne weebaza abasawo kitalo muntu afudde ne twebaza abasawo abajjanjabye gundi kati mubwebazaako obasiima kutta muntu wamwami n'ebirowoozo nze mumba atya mulina emitwe omuntu afudde tulabe ate twebaza abasawo atujjanjabidde Ronald kati batujjanjabidde tubagaye twebaza omutta kati omulamuzi akola mulimu gwe looya akola mulimu gwe looya tebamusasudde naye akola mulimu gwe akati abo tetujja bebaza naye twebaza abaana bonna babadde ebweru baba batalina bye bafunira kati abantu balina okwebaza ate bootebaza basonze ente abaana kankubuulire omuntu gwe basasudde okukola omulimu gwe tomwebaza naye webazanga nnyo omuntu atalina waafunira naye n'ateekayo ettaffaali akati amo basonze ente naye teba nti eddoboozi lye baagasa eryawamu kikulu nnyo kikola webazanga nnyo omuntu kati ayenskrini bano abaze simanya balooya baanya bonna bali ku payment ojja kwesanga baamu basasudde bani basasudde abekulu basasudde omusanga omulamuzi bamusasudde naye waliyo omwana mulamuzi gavumenti yemu nabo basasula naawe togenda nga omukooti ate tekyali bubbi bukyasinze kubeera nga buli mbalamuzi
ate abalamu mutabogerako nti abalamuzi bakyasinza okulya ssente mu misango egyo. Era ojja mulaba nga asitudde kalina. Kakati kati temadde nkugamba weebaze nnyo abaana bafuutusoja ba alien skin bafangonye biki ebyo. Weebaze nnyo bakadaama abagenda ku social media ne bakubawo enduulu zaabwe. Ne weebaza nnyo badayihadi ba alien skin. Neweebaza ne maama wa alien skin. Kubanga omuzadde yabagamba nannyini mufu yakwata ewawe. Omuzadde ye muntu atakulekerera neoba nga wamuyisaamu amaaso. Waliwo n'abazadde ssebe abakabivaamu n'agamba nze tombuulira. Ne bamugamba n'agamba nti anti ayina abamugoberezi be bagende saakunyumizaako sitoola omuvubuka yali yeetuga ng'omuvubuka oba yali akoze ebiki ng'ali mu kwetuga maama we ne bayita maama we gundi muleke yeetuge kasa aba atuwonyeza olala yadde ajja kubanga senafu omwana ne yeetugire ne maama baamuyita nga gundi ali mu kwetuga n'agamba muleke ate otunamwonya n'avaayo n'atutanga twejjusa muleke yeetuge. Wali abazadde abalina solida naye kati mama alien skin. Mama alien skin tukweyanziza nnyo weebale nnyo weebale kubeerera kale. Yazanye paati ennungi. Yagizanye era mu bantu abamweyimiridde yabadde namba emu. Mama wonna bafaayo nnyo ku baana baabwe. Sometimes abaana naffe tulina empisa embi eri abazadde. Tutabuka. Abazadde tubayisa bubi. Tuvaako. Kubanga kiba kizibu nnyo omuzadde okubeera n'akunyiigira. Obadde omukolera ebirungi. Tasobola. Naffe agaana agamu tulina ekizibu eri abazadde abo. Oli abaana bavuma bannyaabwe, oli abaana batobola bannyaabwe. Naye kati osanga alien skin zikankuya ate Katonda yakola bulala. Abantu abalina effujjo ebweru bakaba tebalina ffujjo. Kati abantu babana n'ebifaananyi bibiri. Omuntu aba n'ekifaananyi mu kimuyina eno ng'ate ne waka balina ekifaananyi kirala. Kati ojja osanga alien skin yawaka nga n'amazzi agaki. Nga mukakamu nga n'amazzi ku luzzi akwate onaga n'ayita maama w'amazzi. Nze naliko mu mbeera eyo. Nze nabira ku ssomero nga sigambwako. Nga balowooza oba ndikyetwala. Naye nga wonsanga ewaka maama n'emmere tufumba. N'ogenda mu kyoto n'okuma omuliro gwe. Era nga nze bandoopanga emisango nga waka bagamba tekisoboka otasobola nakikola. Naye kati ne alien skin maama wamu ne Gravity maama abadde amuyisa bulungi. Gravity maama Gravity wadde bamuvuma eno biki naye nga teye maama we ayagala nnyo mutabani we. Kati tubana abantu nga balina karakita bbiri mu bantu. Balina karakita ya social media oba ey'omundongo kati ffe ne tuwooza kye bali. Naye ng'ate waka kati maama wake alien skin yakulaze nti mutabani we oba ki waali era Beiro baagimuwadde ne bamutaddeko obukwakulizo. Muganda waffe obukwakulizo tobwerabira naye na wabukutte kyemmanyi. Bamugambye obukwakulizo teri kulumbagana bamuvunaana wadde ku social media bloggers mwenna temulumbagana baki ne bagamba nti bwe bakisinga kizuulibwa tebabalumbagana oba bagendako mu bifo bakolera Beiro bakola ki esazibwamu. So eki balina okyekuuma nnyo. Naye namulabye n'ekitabo kirabika bintu ebyo badde babinootinga kwebiri tewatayiza kyerabire. Alien skin kubanga alien skin ayinza okuba bayogedde n'omulamu atannalya naye wanaamala okulya takisini anaaba akyabijjukira. Atayinza kubyerabira nkutidde wanaamala okuteekamu kali akakoola nga ajjukira ebyo najja bijjukira. Era alina okubawo omuntu amukubiriza. Mugundi we personal assistant we waali mukomyo amaze ennaku mukomera ng'ali soba kati ate alien skin atali soba manyi bandanga Beiro neva full figure olwagambye nti alien skin bamugurantize Beiro n'azirika olw'essanyu eringi. Neŋŋamba naye bannange kati waliwo okuzirika okwaddala omuntu azirise yeeyira naye nakubeeramu amalula naye fuuru anti fuuru addeyo mu amalula family azanye comedy kubanga teyo comedy agenda azanyire kamoti anti amoti naye anaatera okukola anti ya amalula family si eya moti agende mu amoti yazirise yakutte essimu nakubira mama Fiina bamutuwa
bamutuwadde nzirika omwana namuga tokikola tukyakwetaaga tokikola n'afuna eccupa y'amazzi n'ateka kweyiira aleme kuzirika namugamba nedda ojja kugeyiira bubyofu ate ogeyitireyo kankuyireko bali mutadde mu pipa Forofiga ne munangira yalina essanyu kubanga yakoze omulimu gw'amaanyi ye Mama Fango ni mara yakakasizza ensi bwe babagambye nti abantu ababiri bano buli omu agenda kusasula akakadde akabuliwo bali abeeyimiridde bukadde 5 obutaliwo akakadde ke basasula ako kagenda mu banka empapula zibeerawo era zigenda ku misolo gya gavumenti gye musasula sente zibeera za gavumenti zigenda mu treasure kati gavumenti ejjako eti omusoleze ku ddiiro kyezo ziba zakoze eki ekyo misolo gya gavumenti batya ate obulaga bakusasuza era sente ezo twalabye Gondi ng'akutte empapula n'agenda n'asasula empapula bw'otazireeta era bwe bakukolanga ekibi ne bakutuuza ne bakuwa beyiro kaŋŋambe essaawa nga 9:00 n'otuuka ku bbanka ng'eggalawo bakuzzaayo so empapula zino zikakasa nti osasudde omusango bw'ogusinga oba ne bagugoba ddayo n'oclaiminga sente zino era bazikuddisa yes tubimanyi mpolampola yes bazikuddiza era oddayo n'oteekamu claimu wali omuntu gwe batanajjukira ssente wali omuntu gwe batakukomera najjukira ssente ebwomala kudda waka ng'omusango guwedde tebiriiyo okuggyako oyo gwe basibye ng'abadde nga wolaba lukwago baani abawoza buli kimu kye basanze naye gwe omuntu wabujo bakutte mu kkomera ng'oddeyo banje ssente za beyiro tekisoboka simanyi nti waliwo yali akikoze bangi tewali omuntu bakuta buti ne bagaa tukutadde nogamba bwe bakuwa beyiro lwebakukubisasasula zino anti nkugamba omusango omulamuzi oba agugobye oba osiiza omuntu kati gwe okimanyinga nagwe wekka naye ba percentage gye basiba badde tebakimanyi nakimanya nti sente zikuddizibwa babimanyi oba tebakimanyi kankubuli bino ebintu bino ebintu kati olwoyo ayinza okuba yaddayo n'azirya tasobola zibanja ani looya ate kati yajja kubanga kitegeeza watasobola zibanja zidda kubanga looya lwaki tasobola zibanja gwe kennyini nannyini ndagamuntu namba y'essimu gw'olina resiiti eyasasula ezo ssente woteekamu eyo claim era bakubuulira ekyokola empapula z'ojjuza nkubulidde kino ekintu n'oteekayo n'akawunti namba gwefuna abantu kyazaako ku bantu bwe baali basibyeko n'awangula omusango akugamba oba yazeyo n'akima ssente kati bakimanyi bumanyi anti gwe kyazaako ku gwe baali basibyeko omugamba okimanyi nti wawangula omusango ssente zo gye ziri akugamba ate zitya tewali gwe batanajjukira bintu ebyo omuntu aba ayagala ddembe kati nokimanyi bagenda n'okutanga gwe oyagala ddembe lyo manyi poliisi ekuteeka buteesi mu kaduukulu n'olayira siriddamu bwe baba tebakuwa beyiro nkugambye anti wuliriza ebyo bya beyiro obyogera gwe okimanyi nga ggwe bannayuganda bamu tebabimanyi ebintu bingi ebiri wano mu Uganda ng'olina eddembe lyo nga n'omuntu akimanyi omuntu bamuwa beyiro omulamuzi n'amala akyemula omusango nti nonaddi omusango ogusinze okemane Katonda siriddamu kukola kintu ekyo ng'odduka buddusi bw'oti ngoddayo banja sente omulamuzi weyekyusa nangamba tulina akawaayiro ke tutaategedde teri munnayuganda yali agenze n'abanya okuggyako forofiga yakawangamudde yagambye aja n'agamba nti Mama Fina bamwebaza okubanga yaloze omusango wakati guwedde Mama Fina yalogoonana n'agamba nenalongo n'agamba nange ebiteega nabisabye nengaba naye ye tuli ku kiwano Mama Fina yalogoonana n'akola ki ate onana akyateebwa onana tajja wano ennamboole ate kati amulogera ki anti amuwe onana luli nga bamukuba goolo ez'okumukumu ajja wano omupiira gugibali wano ennamboole bakameroni esamba Mama Fina ng'atugamba anti oba Mama Fina bamanyi simanyi agamba nti onana kamuwa akantu
basobole kubanga tadde mu ona nawe yajje Nambole takyateba mu Premier League to followinga mama Fina edogo yalijja wano Nambole mama Fina agenda oba yamuwerawo oba yamuwayo ekijinja ona nakyatebwa Manchester lulinga enywa goal ez'okumukumu Manu katekyatebwa mama Fina mulabe edduka yalogoonana kalo kuba kuloga bakumuvumula yamuwa akantu abamuvumudde bino by'okumuteebateeba tekyaliwo onana kati akwata ne penalty oba bane Nambole yakwatirawo penalty mu Premier League anatera okubagamba mu nnyongeze ssente yakutte mingi era kati gwe bayimiriddeko mu Manchester mama Fina avumula mama Fina yavumula onana kati ali n'esino omusango n'abalamuzi badde bawenza bagambye nti omusango kubanga naye katwogera amazima nga tuzze mjaddala ali Skin yalina musango kyawo ejjali zimutwaze 0-0 okumalayo ebbanga eddene sirabawo musango teri kubanga gwengagwe tuyinza okugamba tosobola kgenda luzira tosobola kgenda mu kkooti nga tolina musango kati nga ggwe kyeŋŋamba okujjako okuwanvuya ensonga kubanga ali Skin waba yabba iPhone gye bagamba n'obukadde bumeka busatu 7 mukadde bintu byonna byagenda mu milioni 10 kati bano baddayi hadiyo batasobola kuwayo milioni 10 ogwo musango ne guvaawo tokiraba era goba musango anti ku poliisi bibigula ku poliisi ate kakati ebintu bino bizibu kankubulye poliisi erina obuvunaanyizibwa nga tebanakutwala ku kkooti okumaliriza omusango awo mukwatagane kakati ezo ssente ali Skin tasobola zisasula awo ne bitawanvuwa nnyo ttuuka eno kintu kyayanguwa so bagambye omulamuzi yamaze n'atunnyonnyola n'agamba nti omusango eddwaliro bamusonyiye kubanga ne Kibanda yeesonyiwa imamini yeetonda so omusango tegugenda kukola ki ne babagamba nti bagende wa DPP ate mbadde njagala ekintu kimu bwe nga bakwata omuntu azizza omusango kubanga kati abantu abaakuba eddwaliro lyegundi nze vidiyo baagitadde sarabeko kwa ali Skin nalaba bavubuka baali Skin olutalo bwe lutandika wabeerawo komanda ayinza okuba ko otaliiwo si bikaseera mbu komanda ajja kubaawo etteeka livunaana muntu abazizza musango si komanda kyogamba kati gweobeera ng'olina olinagera natta omuntu nga gwe abadde akola ku dduuku basiba ggwe nze kati tuli wano naawe nenzita omuntu bajja ne bakwata golokwatu kati gwe nabadde naawe omusango gukwata nze yassa omuntu kati bali abanaye bagana ne bakuba ezo vidiyo baagitadde tonagiraba vidiyo baagitadde ne bakulaga ekyaliwo wonna ku ddwaliro ensasage yali ku ddwaliro naye tewaliwo ali Skin ali Skin agenda okujja ng'ensasage yawedde nadde eyo era omusango munamateeka ajagende wa DPP afune empapula bwe baddirayo mu January babeera omusango nga baguga banza n'obutaddayo Kibanda interview yasoose kusaasira famire ya omugenzi Joram n'agamba nti tewali ekyakola Mukama Katonda bw'ati bwe yasalawo Mukama amuwumuze mirembe naye tukyabiriko naye eyo yawedde awalimba bulimbi ate ebyo bamuganye okugerako ate byakyalika ojukate okakuliza wabbeere oba bumukwata naye Kibanda Mukama amusonyiwe kubanga yagambye mbwe ensonga ezo tukyaziriko wadde batugambye bataddemu obukwakulizo one word for a wise man is yabimanyi neŋŋamba nti Kibanda ye Mukama amusaasire Mukama amusaasire busaazi yagambye a one word is enough for a wise man so alina engeri gyakolamuka Kibanda naye manyi buli kirungi kijja n'ekibi n'ensasage yali ku ddwaliro eryo ejja kweteera abasawo be manyi kankubulire okwetereeza si bwokka malwaliro naye lumu abantu bajja kwokya amalwaliro nze nkugamba tuliwa amalwaliro galina okwetereeza tuyinza okuba kati gwewaba ali Skin tuyinza okukola nga netudda kusoma naye amalwaliro ago galina okwetereeza bazanyira nnyo okulamu bw'abantu so ali Skin obulumi bwe baalina
ate kankubuli ovalaga ku musawo n'agamba ono ali bulungi nga ne mu muntu gwe mututumula atali bubi dakiika 2 ng'omuntu afudde. Nalaba ebintu omuntu ajja kukwata omusawo amutuge. Nalaba luli baalaga bakwata omusawo bakwata omuntu ng'alina abantu bajjanja bakukalwaliro eyo kyotera eyo wansi eyo kyotera kalisino kyotera nga yali kansala tawangako na musawo kyokka ebintu yabikoleranga mu kibuga baamugwamu naddeeyo ate kati eyo mu kyalo tusobola kunonyera muntu agenze kufera abantu eyo nenyanga atwalayo mukulembeze kubanga kankubuli mu kyalo abantu gye bagenda mu kiriniki nga kiriniki yeefudde eddwaliro kiriniki omugaso gwayo si kujjanjaba kuba mpiso biki kiriniki yeekuwaako just kuweweeza bakwongere mu ddwaliro kubanga kiriniki tekebera kikuluma ekuwa pain killer naye kakati mu kyalo kiriniki zikolanga malwaliro abantu batera bawula ddwaliro na kiriniki pharmacy biki wasanga abizonali wa ddwaliro kati ebyobuzibu obuli mu Uganda waliwo walaba nti pharmacy yagabana n'eddwaliro bajja pharmacy egaba ddagala owaayi Allen Skinny yavudde mu komera ng'akyuseemu Luzungu era ali mu kuwoza yagambye nti abatamanyi Luzungu kati bagenda kunyiiga nnyo naye kennyini ajja nnyiiga ate nanyiiga anti naye ayiga luyigi oba naayogera olumusingako awo aya yagambye Oluzungu amubuzizza ku by'okwesimbawo n'agamba Lord Mayor anoonye gy'alaga nzija awo wangu nnyo ku kya Lord Mayor awo asobola omukuba n'amuggyako obuzibu alina ebitabo kubanga Lord Mayor olina okuba nga oweza senior 6 senior yagamba ebyebisanirizo ebyo omwana bwe yayogedde ku kyekitabo n'abuuza kino kiki ngati ate obwongo buzzeeyo gye bwatandikira obwongo bwatebuzeeyo mabega nayenga naye waba alina ebitabo agendeyo Kampala yeesimbewo naye ng'ekyama ate munnanga asobola okulya wamaanyi kubanga tilukwaga aba asigazza kugenda bugenzi Allen Skinny wamaanyi nze agwa politics alimu akatwa ojjo okimanyi naye nga Allen Skinny oyinza ogamba ogenda kugjawo omusajja n'akugjawo nze nakakasiza ajango nga naye weesibye 2 nakakasiza nti omusajja wamaanyi kubanga ku mbeera yonna ebaddewo omwana yeeyiye ku emakindi awo Allen Skinny si wamaanyi kati emakindi waliyo ki gwewo gye wasula waliyo abagamba waliyo abaavuddeyo tewali esussa kintu nze mbeera muggula Allen Skinny wamaanyi mu kitundu gy'ava ne social media ye atizo social media eri ono si bonna nti bagiraba batono nnyo bangi nnyo abatamanyi nti Allen Skinny bamusiba n'omusifu olaba yasatuludde ne boys dormitory bantu tebakkaanya kati okutakkanya kuwazze Allen Skinny wamaanyi emakindi ne ku social media omanyi kye baakoze junior atamala emirundi ate kati yonnange manyi kati naffe ebandowooza ya kisiru buli omu alina omuntu gwe yeetisse manyi problem eri mu Uganda buli omu alowooza tulina kwogera ebigambo ebifaanagana kati ng'ate emitwe tegifaanagana kyekisinga okuleeta obukuubagano junior yawandowooza era nange nabyo omwana yamuwala yavuddeyo n'avuma junior bubi nnyo n'avuma bakasuku bubi nnyo kati kino kitagwa abantu okuba nga namukasa bamuwadde ebibyo anti kati ekyo kyekiwaga nti abantu okusoma tebalina reason ya kusoma abantu tebaasoma kasuku bamuwadde ebibyo buddamu obuganya n'abantu nga bakyavuma omuntu yenna avuma omuntu liri pazo bamuwadde ebibyo kati abo bonna buli avuma manya tebalina magezi tebalina magezi buli avuma omuntu aba talina magezi buli avuma omuntu kubanga ekikuleetera okuvuma omuntu buba busiru oba oyolesezza buki siru omuntu alina empisa tavuma omuntu alina empisa tavuma kati ovuma ki ovumira ki omuntu gwe jangu kati junior yawandowooza yavuma abaana bagamba yavuma kasuku yawandowooza yavuma anti bwe bubuzibu bye nkugamba nti abatasoma babeera bangi ate ne balowooza nti bagezi omuntu waawe endowooza ye bando buli omu alina omutwe gugwe gwe jangu olete manyi kati okuba twaddwa ntwavumyani tewali
tuwa birowoozo buli omu alina endowooza ekyo gamba nti wavumye tebakinamu neddakiika kati ekyo ekizibu ky'abantu abataasoma era kye batubonyaabonya nti bo ebintu babitegeera kifuula nnenge bino bye twogera nze okujja ne ŋŋamba nti yali ensikini wakoze kino na kino mba sivumye yeba ndowooza yange ye kati agiwulidde aba ali waddembe okukwata bye nayogedde nagayo tebingasa n'akola ebirala okitegedde naye kati gw'ogamba nti nabyo omwana yawala omuwala yadde avuma juniya ekirawo bubi nnyo nekagundi kata ng'awemula buwemuzi ate bannange okuwemula omuntu awemula batawadde point ate kubanga ekigambo kuwemula kitegeeza amagezi go matono ebigambo byandibadde ng'akolera mu kuwabula ate awemula kati tewaba muntu gundi yabagambye nalabye Queen Masolo nze nategedde nti Queen Masolo mukazi mugezi Queen Masolo yavuddeyo n'agamba nti gundi ali ne skin yagala n'akola ekibiina kye ekyafupi eyo gyali simanya fango nti platform naye n'agamba yakola ensobi egi ne yeetoolooza abantu abatamuwa amagezi kyafupi yakoze statement ng'ekuba bonna abasiru abali awo yagambye yazimba ekibiina naye nga mulimu ndowooza omugezi ogwo omu ate n'atamweyambisa ku olwo olunaku naye alina bano abagiwadde omuliro osobola yitawaawo be bamuliraanye yagambye nti olaba abaana abatalina ndowooza abatawalizoningi bo nga bayomba buyombi bawemula buwemuzi ate batugamba ffe twali tusoma nti bulaba buli wolaba omuntu yenna ng'ayomba ng'abanamanya obwongo buli ku zero era ffe bakozesanga mu mafi nga tugamba oyo ali ku koosi nayinti koosi nayinti bwegiteeke mu kacweto onyige mu koosi nayinti ofunaki tetwakyogeranga mangu kati yali ku koosi nayinti obeera ku zero omuntu yenna alwana bakugamba omuntu yenna alwana omuntu yenna ayomba option y'okulowooza eba emuweddeko abatakyasobola kompiitinga na birowoozo byabo abagezi ye n'asalawo ayombe nga tonnavuma junior mu bye yayogera mulimu ekikyamu bo bagamba yandibadde amubeerera kubanga si buli omu omuntu bagamba enswera ekwagala yekugwa ku bbwa nti bwadde erigambwako ki nyini lyo nti enswera wajja nekugwa ku bbwa kitegeeza kuliko amasira kati ate okuba nswera longoosa kiwundu bagamba nti enswera ekwagala ekugwa ku ki nti buli nswera wekugwa ku bbwa kitegeeza ebbwa livunda kubaako amasira naye wekiba nga ekiwundu kirungi enswera tegwa ku ki kati gwe longoosa kiwundu totta nswera kati kasuku wajja n'akugamba nti bannange ebintu bino bwe bituyemu si birungi ffe tulabye abantu abalina effujjo muganda waffe wizo mwe yafiira leediyo kwefuula mbu kibanda ne bamugambako nga tawulira yafiira mu kavuyo oyinza okuba nze ndi w'amaanyi ojja kuvaayo muvubuka nga yatabuse dda bino bye mugenda mulwana ebyo bakugamba ekivubuka kigenda kikufumita akantu Junior bye yali abagamba nti ali ensikini va mu eyo kategori gye walimu eya nga ng'okyajjeyo akakoola weezimbe ng'omuntu ategeera kati avaayo yeetonda agamba bannange mu nsonyiwe biwedde agamba kangendeko ku kooti namusajja atutumugjeyo oyo si Junior waliwo omuwala gwe babuusiza si gwe na mukasa gwe si yegwe si yenze kati ebizibu abantu abo akankubuulire President Museveni ayinza okukwata Bobi Wine n'amuteeka mu kkomera ate enkeera emu President Museveni n'agamba Bobi Wine bamute y'omuntu y'omu aba akyuse omuntu we yasuze jjo si waasula ne leero tetubanga nti ntulowooza awantu wamu nesi yaba mukutu ani eba poliisi order ziba zivudde wani ani commander ni chief Museveni asobola okugamba nti Bobi Wine mumusibe iyo ndowooza yongo president kati kankuli wano muno mu nsi obeerawo ku lwa Katonda ne president w'eggwanga abantu abo babina obulamu bwo mu ngalo kati gwe nga yakutumiza wano inamu eddakiika so kakati bw'omanyira president gwe omanyidde obonga omanyidde Katonda wabaddewo gundi twalabye nga mukunja
Mukonja naye ali mukwekalakasa agamba alien skin amwesobolera agabya akumusumbuwa ebyo oyo yamwesobolera yekka. Amanyi babadde yabadde ne general mama waffe Nalweyiso namugamba naye abantu bagamba nti gwe wasibye alien skin. General nabagamba nange nedda nebya sipapa mbawulira babyogera sina nsonga ensibisa bazzukulu bange wabula nze mbabuulira kituufu nti wano na wano na wano kyusaamu tereezaamu nti wano kino na kino na kino si kituufu kola ki ng'ojjajja omutuufu akubuulira ekituufu kati wesitabuulire muzzukulu wange ekituufu nkole ntya kati ensonga bwe yavaayo liri pazo ne bamukwata mamini sipapa ne bamukwata abantu balowooza nti ki abantu bawa endowooza zaabwe mu bwangu tebasooka kunoonyereza. So muveeyo mu mbeera endowooza gye mali mugamba nti mulowooza nti General Nalweyiso mukadde waffe bwe yasiba sipapa nedda era yakinoogaanyiza jjo ng'ali ku mu nnaku eziyiseekaawo ng'ali ku rediyo ali n'emukunja n'agamba nti bannaayi nedda. Bigambo bya nabyabufuzi tebyesiganga. Ate ye munabyabufuzi muki nedda baaba muki banabyabufuzi be bali ba politician ano yakola ki ono nji musirikale obusirikale obeera muki ngate bintu mubigasse obeera muki obeera mufuzi mubigasse omuntu alina obuyinza oli politics mulala nono na bino birala omuntu yenna alina obuyinza aba mufuzi. Omanye nti muwabizza abantu ebintu mubigasse gasse omuntu yenna alina obuyinza aba mufuzi. Ekyo Nalweyiso mufuzi si jeno kati kyogamba yeta omulabako mu parliament omulabako alina bye yesimbyeko ate si buli omuntu alina kubeera mu parliament oba kwesimbawo. Omuntu yenna alina obuyinza aba mufuzi. ekyo leero nkiganyawo tetukkanyiza kati gwe genda okibuuza abalala omuntu yenna alina obuyinza aba mufuzi. General Nalweyiso alina ssennene nnyo mu Uganda nnene era asobola okukola ettaffaali ddene likyusa abantu bonna. Niba baba babuuliriddeko kisoke oba nga tali mu misango egyo no problem. Ate n'ekirala lwako kati General Nalweyiso naye akola nnyo nga figure kubanga kati asooka kwogera ku kintu ate ne kibaawo kubanga abaana abo bagamba saagala biki tayagala fujjo ye ng'omuntu. Eyo ng'omuntu tayagala fujjo wa fujjo tayagala era bagamba nange fujjo si ddungi bye bamanyi gye baayita kaseera bagamba bifujjo yatuviirako kino kale ye akunnyonnyola ebyaliwo naye kati bwako kati ffe tuba tetwagala guno mulembe gulimu abantu abatategeera bangi ng'ogulaba n'ogulekawo bulesi n'omulembe tegwagala bimu nkudi biki ebyo naye ebyamagezi tebabitegeera. Ekasi oleeta enkudi nagambye nti obuzibu Bannayuganda singa tebalina reasoning tebalowooza je nayinza okuba ayogedde nga bw'ayogedde abantu nebagamba kati yamukutte je nayinza okuba si yamukutte amateeka ge gaba gakutte omuntu amateeka ge gakwata omuntu kati so gino mutuufu amateeka ge gakwata omuntu kyekimu nawali amateeka ge gakwata Bobi Wine Bobi Wine amateeka ge gamukwata nadde nkuwa example saakugambye nti kinakuwadde twatwakivafunye bulungi saagambye nti Bobi Wine tebamukwata naye nagambye president ayinza nadde nkuwa kiri kya Junior nti Junior ayinza okuba byayogedde social media byogedde naye ate ekyokugenda ku kooti tekimuggyaawo ate tolina buyinza bumukuba. Kinabadde nkuwa example nti mwabagamba Junior lwaki yaze ku kooti naye tolina buyinza bugoba Junior ku kooti kujja kujja alien skin naye nkugamba nga olaba Dr. Kizza Besigye nti ali mu kkomera President Museveni omu asobola okugenda ku kkomera ate n'amukyalira tekuba musango kinabadde nga nteguba ki musango teri mulabe wa lubeerera wano enkya ojja sanga yabadde ewa Fangoni ng'ate yali mu Nuupu ate osanga yali mu Nuupu ng'ali ewa Fangoni tetuba na balabe baluki Fiki Gaza ali mu Fangoni kale sawa zino agenda ku kitebe kya People Power kati baba People Power yali avuma luli bamukuba endowooza y'ekisiru gye tubagamba mukyuse obwongo. Fiki Gaza yali wa Fangoni era nga ttaano wa mukulu era bwe bamu abatandika nga batagala baana ba Nuupu naye yagenda ku Nuupu golaba Nuupu bamukuba bamwaniriza mube n'endowooza enkyamu nti Junior ayinza okuba leero agambye kwali enskin ate wagenda ku Fangoni tokuba Junior yaniriza bwaniriza kyekikulaga nti oli wa Seruga oyo kibadde nga kye basinza omuvunaana kiri kimu tolina kyogenda muvunaana nti
ndowooza yaabwe nga bw'ogambye nti ndowooza ya ku mulembe guno ndowooze abantu buli omu alina endowoozo bannaffe baki naye nga nti olw'okuba nti bwe yafuna ebizibu mu famire ye yaddukira ku Fangoni ne bamwaniriza era ne bamubudaabuda kati bo baabadde n'ensonga yayo nga bagamba nti waakiri yandisirise Kankubuulire obuzibu balina bannayuganda beerabidde bonna balya ku social media balya ku TikTok balya ku zibakoma okufuna live buli omuntu gy'akola live evuma yeegenda amangu omuntu ng'alumba mulala weegenda amangu kati Junior ayinza okuba yanoonya following ebyo nabyo bitwala nti yali ali siria Junior akoogera ebintu ebimeka byonna mba mitwala serious muloza Junior akoogera ebintu Junior avaawo n'avuma taata we nga naye mugamba nti kati bwe yaddayo ne yeetonde wa taata we teyali anaazika nga taata we afudde endowooza ya kisiru ebintu bya social media mubijje mu bintu by'obulamu social media tuba tukola likes tuba tunoonya following tuba tunoonya birala naye kati Junior yasobola okugenda ate wadi skin n'amutwala n'ekyokulya ate bana bali ku social media nga tasobola twala n'ekikumi ye kati gwe ani agambye nti Junior yayogera bino ye n'ali ene skin obuzibu bwa Uganda baluma entwala ezitali zaabwe Junior n'ali ene skin balina omukwano gwabwe kati ntawo osanga Junior Uganda yasenga govere ngo mukube jinja wabanga ye president anayogera ku Junior president wa Fangoni twagati gwe fudu soja bobuzibu bwa Uganda bwe bayina twalabye nga bwe yayingidde gate ne bagiggala Junior president wa Fangoni Allen Skin bwe bagiggadde n'ayimirira n'agamba mukulira w'abantu bange gate ne basigala nga bakyagiggadde eddakiika ezo yabadde adduka misini egenda kukola ki Alien Skin ye talina mula okyoba abantu problem eri kwa n'abantu abakulembeze b'ebibiina byabwe by'ebigundi zaabwe ganga bo bagezi kyokka ate bano abantu be batwala bo baagana otegeera Fangoni president kye yakoze kyekyo bonna gulira buli omu ajje baba amaze okuyingira oba ani yabadde aleese eddagala eryokunaaba ne bagamba mbonaabanga wakava mu kkomero baali munaalizaawo wennyini kakankuwulire kati wogala geeti kati ate gwonomanya otya nti bano badde bamwagala bano ate tebamuwagira open buli omu ajja abuuze ku muntu kiggwe bamuwadde ebintu awo buli omu abuuze ku mwagalwa waabwe bamukulisaayo komera kiggwe skin ali skin yasigala amagezi agayina era ndowooza yo yaba yanjawulomu naye bano abamugoberera bo bagaana okugoberera president waabwe kyategeeza bo bagaanya otegeera kati Junior era ndayo abantu bavuma kasukulu nesitaani baki mbirabye ku social media naye nga kati ate abaana balina tovuma kasuku mugambe kasuku kye wakoze tukwebaza mu ngeri yo tweyanziza that is all ate abantu kye beerabidde era kyekirimu okulaba nabani waliwo yombyeko n'omuntu nga takuddamu mwenani aba omusiru kati nze nabye Junior kimu ng'asirise ng'omuwala ayomba kati ani abadde omusiru ani nagenza okulaba mu komenti ate bavuma muwala nemanya kati gwe obusiru gwe totunya munoga kati buno obusiru bwennyina buli ku kiraasi ndala toyombanga n'omuntu okolanga no live noba n'ogenda n'oyomba n'omuntu ng'omuntu takuddamu omala budde nabali kuwadde nalyo abana bali mu comment nga bagamba ate nawo muwala gwo lusima bamita jojo biki nawo lutamye biki ate nga bawagirani wanga Junior yasigadde busigazi nanywa kacyayi ne mwana anywa ku nagamba kati ne bagamba kati guno omutwe ekiguno gwe muwala gwe bananze newonya banange tubagamba nti abaana bakomyewo mugule Mima snacks amusobole kubanga abaana bafuna ebyokulya waka baleme okujula Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso.
Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokuda mucho ya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusanga bujuko Katete stage akukalongoti kukubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze kubeyi rayisi okumanya bisingawo twa ku noti musanvu ana mubiri ana munya insanvu mu mukaga Tronaz Dry Cleaning ebujuko kubanga ekya kaseera keeko omwana buli kaseera ajja anywe chai kyekunywera ku chai nga weekirisi kuwoza mbate bannaye ate kusomero mbadde n'obukulya bwange ate kati sina wembuja n'abazadde balina ekizibu abazadde beeganya nnyo abaana nga bali awaka somero gawumudde omuntu alabye ennaku kati ani yamukuzaali kuleekaana kati omuntu abaana baleekaana omujjako eddembe lye kati saasira omusomesa abale naye emyezi 3 gwe omwinamu nno omwezi ogwo neoleekaana omwana bamutadde bannanga abazadde abaana mubawe ebyokulya omwana sobola kulya byakulya ng'ebyo n'aleekaana abaana ekibaleekaanya ebanjala abantu kye batategeera ekyo teri muntu musanyufu n'aleekaana omwana ekimuleekaanya ebanjala bw'akaana kasimba ebyokulya kajja kutereera kadda ku TV Mima Snacks be bajja kuba bakikolako ekyo obakubireko ku 0788 778 ojja kuba bafuna ate bakola ne delivery bajja kubanga ekintu bintu byobagala okusuubula abamasuba supermarkets maduka ge canteens bana baga otwalako ebweru Mima Snacks bajja kubanga bakuwa buli kyoyagala ate Brivatine Events bebategesi bebakafulu mu kutegeka emikolo buli gumu buli kyoyagala gwa kufiirwa gwa luki kimba gulina tenti balina ziri za mutwalo mulamba tebanakola funeral service funeral service ba funeral service ne waliwo abatimba emikolo gy'okufiirwa okimanyi nti funeral service kati basazeewo okwefuga okuziika bwe batuuka okuziika n'obagamba mbawadde omulimu baagala kusibwa enti entaana bagizimbe bafumbe bakole balete tenti okuziika baagala kona kwefuga nebo bakaaba ddi ekyo kyokkaaba kye batakola kyako bakaaba kino sawe singa bagumu emitima batandika okukaabira abantu batandika abantu kino service ekaabire ku mufuwa wanga tubasasula ssente buli kimu bakikole tukoyo okaaba nga fino service eri awo ate nga mwabasasudde bajje bakaabe Brivatine Events bajja kuba bakukolera buli kimu emikolo gya kwanjula jambaga buli kimu kiina tents bazina mutwalo mulambo obusobola kutuza abantu bo balina gomesi bambaza buli kimu gawuni mperekezo zonna bazanga abaana bagenda tikirwa abaana bali mu ebyo nababikola basezere mu kutikireza enjawulo byonna babikola abapangise abakolere emikolo gya bakubire ko ku 0783 16 0985 0783 16 0985 ojja kuba bafuna butereevu ate omufaliso omulungi ogufuna wali ku Tronaz Mart Store Nansana abantu beba ku budde bwankuba bano beba wakyokeza omwana mu nkuba omwana yasuze bubi baba omufaliso omwana yeba omufaliso gw'essomero guba gwasigaleyo gusigaleyo ogwawaka gubiri gwawaka ate n'omufaliso omukadde toguyingiza mwaka mupya wamma kiugambe abantu abana ebisiraani omwaka omukadde ne bayinga nayo mwaka omu nolaka kuwoza banayo omwaka guli gumpisiza ate naguno osuze bubi naguno omwaka ogujja nagwo osule bubi aba omuntu n'asenguka najja n'akavazo kati ono kana bakita kaleseeyo omufaliso wene tosenguka na mufaliso gwa myaka 3 ogutwalawa omuntu alina mufaliso myaka 4 asula ku mufaliso gumwe bajje bafune emifaliso ebyo Tronaz Mart Store wali Nansana opposite na Ivory ebitereza ebitegeere obo osenguka genda ku Tronaz gwo omufaliso soko guteke mu nyumba gyolaga guno gubalekera ndi oli mugambe wadde ndi munako naye gwo omufaliso ngukuwadde naye agusigaza oba guzanyizako bakola biki yamanyi ate gwe abawulu naye abawulu kigambo kituufu Tronaz Unwound Dry Cleaning be bakulongoosa engoye si abawulu bokka abantu bakyaweza ngoye abantu bakyalina budde bwoza naawe togamba nti abawulu olaba omwana muwala owasiza omuwala enjala eri eno anayoza engoye abantu bakyalina budde bwoza ngoye ekyo tekikyayo si byabawulu bokka abantu bonna abaagala okuleeta engoye bazikuleete bazooze
munanga abantu bakyalina budde bube kati omuntu kati obudde bwankuba ogenda kuwoza engoye ozaanikibwa naye wali bajja ziteeka mu kyuma zikale bazigole bazikuddise bakuleetere engoye ezo ebasanga wali ebujuuko ku Katete stage bakuoleza engoye zo gwe bagambe bugamba nti engoye nina za mukolo bakube bukubi essimu uniform engoye bazisime we ziri yes bwekuba bukubi essimu engoye bazisime we ziri abaana we bali bazikuleete bazikoleko bazikuddize abantu kati okyasiza omuwala weekend mubeera muwala alina okulongoosa ennyumba agyoza jaggwawo dda abaana kati bukimu asanga kyaggwa dda era ekyokukyaza omuwala kyolabye abasajja ennaku zino bonna kati bakyaza bukyaza tekyali bufumbo bwa bubeerera anti baasaba dda bubeere bwa contract nfumba kati balina bwa weekend bwa weekend anti Monday paka Friday tubeera mu nekyewala kibuvunaanyizibwa ogula mmere waka kati era tubeera busy kati ffe abamu tudde waka ng'obudde bukedde kati ajje ku Friday evening ku Lwomukaaga Sunday ku kawungeezi agende asimbulirawo naye agenda kukola oba agenda ku Monday naye agenda kukola ate ku Monday naye agenda akole ate nkyandeete munne Kimenko olwayingiddewo n'afulumya n'atune oluyimba balukubye baluyita musota oluyisa omunene musota abantu simanya biki oluyimba twaluwulidde dda lwatuuse dda ku mutimbagano yatuwadde sindi munene wali obyamanyi taito gyaluwadde nje nabyeko ebigambo ebimu nti musota abantu biki bobeererawo bo tebakubeererawo gobeerawo ndi munene yayisa ndi munene kale tuni yafulumye dda kweri kalinze baana kola challenge olyoka owulire bagenda gizanya mu challenge yakati yegenda challenge ya December afunye challenge enkwakyo tumanyi ya ng'asatu mu lumu abaana bagambye munedda mbu agitegeke ku 7 ne bagamba naye waliyo munnamu alina ekivulu eno bamuyita ani ono bana batawagira bivulu gwe producer entamumanyi 7 tugenda mu kikadde ekimanyi kyekiriyo waliyo ekikadde amanyi bannaye December ine ne kalo nantongo wadde wa munana nenga 7 waliyo ekikadde ku Sheraton Stacia Mayanja we bali aba Stacia bano Charity bani bonna bajja kubeera naye ndowooza butubuli anabeere tujja kumanya nti akadde nyimbo nkadde obuzu kati ate buli ono nyimba nkadde nyimba tandaza myaka 2 nani aganje nyimba nkadde kati olimba terukaddiwa omuntu yakaddiwa anti kyavayo gamba olimba terukaddiwa kyayisimirira oba muyimba mu kyenda yakomyewo 224 kati rukadde anti kyavayo bagamba mu kikadde buli ndowooza yaabwe mu kikadde kati fe abato baatugobye abakadde balina bameka abanaji afa okujja eno mu audience tekirina buzibu naye eri abayimba nabo bayinza okuba nga si bakadde ng'oluyimba lwamusooka okimanyi Chosen Beka ajja tuuka mu myaka nga nnyimba ze enkulu osinga emyaka omwana yagambye naye liri puzzle wegeza otya kwali skill oyimbye emyaka 3 mwegyo mwebiri gundi liri puzzle nagamba bannange emyaka 3 mwebiri nga ndiruddawa naye yayimba dda lipazo yayimba dda zinala lipazo nga nkyasoma era lyamugambye zinala lipazo nga nkyasoma naye n'okusoma nakumala dda pazo akyayimba naye okuyimba tekulina nti muntu akoma wano n'akivaamu era n'amugamba bote banyuka nga bajenero yamugambye nti liri puzzle oli mukadde bafuneyo omuntu awumuza abayimbi badde nga ate batyanga olaba bajenero olaba n'abaku radio station tebagala kuvaako abo nabo bafuuza kizi waliwo radio station erimu abakozi batandika nga ndi mu primary Dembe Zaina ne Pike Bosa atandika obbawuliriza nga ndi mu primary ne bali bakubye kantu ako ate tebabakyusa bate bafiirwa tebakyaza tebaziika waavu gwe Pike Bosa nkutumiddeko omunene beza ne kaliisoliiso w'emizannyo aliko omusajja naye namuwuza nkyali muto oyo kaliisoliiso w'emizannyo kati gwe ne wamuwulira ng'okyali muto nange kennyini nali muto rediyo erina emyaka emeka naawe gobeeredde omuntu oledi erina emyaka emeka abo abasajja bagenda okujja mbadde sinabakubeera kutegeera nnyo ekiri awo naye ssebo gwe mukaddaanyirira musajja ono naye ssebo alemeddeko naye gwe kaliisoliiso kuliko omusajja atavaako ndawo sinkutumiddeko ate oyo wannaani simba
Ndawusi namuizo natanga okuza Ndawusi nga sinatandika soma. Mazo okusoma Ndawusi acha ate bannange Ndawusi ayine eddoboozi terikende okuma omuliro gwaki sikulimba oyo Ndawusi omulaba twali mu 9 mu 8 nga sinatandika kusoma nga Ndawusi akola ku radio olaba Ndawusi Ndawusi omulaba teri asobola kufuna eddoboozi lye actually bali bantu ababiri Ndawusi ne Kojja Kagato teri asobola kufuna maloboozi gaabwe olaba Kojja Kagato ng'ali ku radio station oli mulala gwe basobola kukozesa ddoboozi mulala yakuba akaddembe FM ate super musanvu katonyeze ne ku super kasa ndo bamanyi eddoboozi lya Kojja Kagato abantu bakimanyi nti yakuba etugunja intro yaka ne ku super kasita Kojja Kagato abeera ku radio station tewali ddoboozi lya mulala lye basobola okukozesa bannange yakuba akaddembe FM kubanga bakaddiwa tekayinayo gye kalaga ku super kennyini tekakaddiwa super FM naye Kojja Kagato abasajja abo bo Katonda yabaweesa ekyo balya mmere ki gye tutalya n'abawedde bo efuukira ku macyango oyina ddala enkya n'okera ng'oyina ddala tubanga abeeyerusa ne batandika okutraininga abaana amaloboozi tebasobola kibi basobola ne bannayuganda b'ennaku zino bakwata birala bakwata birala bajja kusanga Ndawusi alina kampani etendeka abaana okukola ku mpewo tagirina agirina negulawo ameka bamufaanana omuntu Katonda amuzaala omu nga tuwunzika programu eno twalabye abaana basuze omanyi wabaddeyo shift 2 ku Fangon Forest Kabira waliwo abazze ku makya paka obudde nga buziba abo ne bafuluma kati night shift neeyingirawo kyemmanyi mpaka n'essaawa zino kati wayingiddewo aba morning shift oba amagezi ki naddala ku nsonga ey'okubeera nga bavumenya abantu ku nsonga eno nti kiki kye bandibadde ekituufu kye bakola kukola kibatwala mu maaso talwana yokusatu butakola fujjo awo ekibiina kijja kuba kirina omulamu fufu ejja kuba eri bwe n'ebintu omuntu ali mu kuvuma kulwana kunyakula alina gy'alaga so kati ali ensikini kyalina okukola kusomesa abaana b'empisa mpisa ekyoka bakakkane kubanga kiri ekintu kyagala okuyingiramu ekyabaali bakamiliyoni bandi bagagamiro byali biseera biri ebyo kyaggwa nga batandika butandisi music kati music nenyanyo twogereko kigundi bana bayimbi babayimbi baagana okuva mu kategole yo babayimbi bagutwala nga ogutali mulimu bo tebasobola kugamba nti kati tuli ba professional tiwova mu kati ng'olaba Matendo eya Sebatta yalina academy bannantume gye batandikira era nga bakuga kati agenze mu Matendo promoted singer gwe baba ku basebali nga bakuyisa kati gwe no level yaba amateur ogivuddeko jangu oyimbe n'omunene kati bo bana abayimbi bano lwaki tebakolayo ka nasale nagamba mabamacha mugira mubeereyo kati gwe nawe abasoma bamusomesa engeri bakwata mu music ya music abantu bagenda kubeera mu music basigale nga baavu esooka tebamanyi music omuntu yenna alina ekintu ekiyiiye aba mugezi ekintu ekiyiiye mugezi nti kati ali sini asobola otula mu dakiika 2 n'ayiyo oluyimba that is talent ebaki talent naye talent eyo ogifunamu otya kubanga buli muntu yenna alina talent alina okulya ku kitone kye kirina omuyimirizaawo naye obuzibu obuliwo abantu bamanyi kukozesa bitone byabwe beerabira si kwerabira bano abali ebbali bano basinga obatomeza bavaako bye bava batomeza kati ali ensikini wabaako myewo kimu ekyokuyiga abaana babagambe bwe tuba tugenze ku kyalo mukuume ebboosi yeka omuntu yekka alombye ali ensikini gwe mwataakinga omuntu atannumbye agende bibye temukola nsasagge buli era buli wagera gamba omuvubuka mulungi that is yegwe naye oliba onojja nogaa nti babbye balwanye bakoze biki ayi oba obumaganya linnya lya Kimenke ate Kimenke wesi ayinza okuba talinawo amanyi obuzibu tugenda tubeera abantu abatwagala ne basukka toyagala nnyo okusukka mukamaawo bwe yagala mukamaawo wana mukamaawo
bita mukama otera kuinako buzibu kwagala muntu yenna wa just omuntu muwane tulage nti banange ali tulage bulungi byali yeni skin kola Lord Fred Sebata mukolere ku bantu bajiba bawagizi waliwo abantu abateetaaga kukoolera bawagizi gye bali ngani okujjako nga natotegera butegeezi Sebata emyaka gyayimbidde omuntu akyagala abantu ki abantu bana banamunugu mu mitima kati gamba buulire Sebata emyaka gyayimbidde ffe Sebata ayimba tetunategeera tetwaki togenda mu kivulu kyo lwaki oba ogaana era lwaki okigaana ogendayo Amoti emyaka gyamaze mu 10 lwaki oba ogaana ogenda ga 10 ko General Narweso yagambye nti yazaalibwa Amoti ng'awulira Amoti General Narweso yagambye bannange jena nsasi ga mutabula nazaalibwa nkuze nga mpulira Amoti jena yali mu masasi Amoti n'agamba nti kyogamba Jeno emyaka 25 gino gye ngenda okuza mu comedy abantu mbalimba wani badde okuza 5 kale ubuzibu bwa Jeno yaliko mu lutalo omuntu kyagaza mutabulamu nayenga nange ndenzikiriza Amoti ono mukadde emyaka tayagala jogera yawaba mukadde ate Narweso aperekemu Narweso ate jjajja yemu ate kati bano bazukulu be mbw ate kale jjajja naye abadde ekinayi jjajja yeetereze Amoti mugende muwagire nga 13 bonna abantu abatawakatika ku Uganda erimu obukadde 40 Amoti yeetagayo abantu just omutwalo ogwo ne Sebata yeetagayo omutwalo ogwo mu Kampala tubiramu obukadde 5 abasiibayo mu Kampala n'akakadde tekasobola kuggwawo buli omu akwate sente sinnyingi mitwalo 15 bonna nga 13 Desemba buli omu agenda awagira owuwe ekintu kikole ki nano nalabye nga Amoti buchalo bagamba buchalo kyalwa mbindi banga lwa mmindi nalabye Amoti bamuyise ku interview ono ani nagamba nagamba nti bangambe bwoba ogenda kukola ku interview yoyo n'okwambala bulungi n'okwambala suuti namulabye nga ayambadde suuti ataddeko kooti asibye ettaayi ne ŋŋamba Amoti she mukoze ebintu abantu bamanyi kye bayitamu nabo kubanga oyinza n'okugenda awatasaana she mukoze ebintu waganda mukyaza bukyaza ku mukutu kikumugaana Amoti mukubira tajja Amoti yalize n'omukyaza Amoti mukubira nekakati nsobola kuvaako nemukubira oba mukubire nga kwetuli kumpewo kukyalira kyali kumpewo nayogerako ku mukutu abantu bamanya nti byogera byadda naye twogedde ekintu Amoti jangu tukole obudde buweddeyo ne gundi ne Lagadi wammeka Lagadi singa 8 yagamba nga 8 7 lwakuta kati yava ku lwokutano adda ku lwomukaaga yagamba wayi tayagala kulwanagana n'abantu naye Lagadi gyali Lagadi ye muntu ayimba ennyimba zo nga zize yekka wano mu Uganda ye yagamba nti ekyo kitiibwa walina okiraga ndoza kiri kyobuuza ye yekka yaaliyo tayagala bintu byakulwanagana n'abantu yagamba bandabe nga nwana noono omwana nga osamba wa January January mwaka gujja kubanga olunaku lwe yali abuukinze King Saro lwe yateekako n'agamba nedda sijja kuyomba naki noono omwana kanzirewa emabega yafuluma kati enkeera ye n'akola ki ejja kubaayo babeera nga batte bano yanyimirako yakayimba nkuguddemu njagala sente ekirabika tonjagala kayimba kamaanyi naku zino kakola ate naku zino baagala sente baagala muntu nkuguddemu oyagala sente kirabika tonjagala tobalirira ojjukira sente zwaliwo kati twazirya bo sente baazirya abaana nno bakaddemu bakakuba challenge bulungi abantu bakitegeera tobalirira tojjukira Lagadi yankubira akayimba omwana amala okulya sente n'azimalawo n'akuvuma byayagala nga tayagala kumanya tomalaako obadde tonyamba tongasa oli mumpinyo lwalaba nno obumpi bwo naye gwe sente ziwanvuya omuntu sente zinyiriza omuntu buli muntu akole sente yeyagaza olaba
abane sente nga musajja mubi tuve wano omukazi okuli omukazi ayinza okuba n'omukazi naye ng'omukazi sajja mubi nga olabani asebabi okimanyi naye omukazi ayinza okugamba nesanga musajja mulungi ng'oyo naye sente zimuggweko tefumbirwanga musajja musirusiru nga ggwe oli kampi tomanyiira kyokka yamuzaalamu abaana naye wakati bagamba embwa ezaalambwa kati ogambe musajja musiru kati abaana bo wazaala bagezi abantu bafuge ku bigambo byabwe mukazi mulabe edduka abakazi abamu balabe edduka ng'olimbwa basajja bonna mbwa ntumirako mikwano gyange tawe yamuzaala ye muntu kyokka nga basajja bonna ki kyokka asajja bonna mbwa we bagamba naye nga naye taata yamuzaala ye taata wate yamuzaala ye yafuuka muntu nunga kati asajja mbwa kati gwaki wave nanga abantu balina emitwe tumira abantu otuve wano tumira mwenna abeekuumira ku mukutu guno tumira Tronas Media mu mawanga gonna batu likes comment share ntumira mwenna abasobodde okutubeererawo 2024 nange nazudde eddagala likola amaanyi g'ekisajja katutunda mumbwa asi mumbwa kati nyina abo eddagala g'amaanyi era nasajja abadde bagwa eddakiika 2 biki ebyo nabakoledde eddagala kati bakube ku namba ki namba bajja kunoonya bakube ku yiyo kale abalina alusaazi abatamalaako bano abakyala bayombayomba nti tebamalaako numizibwa nga ngenda mu nsonga olwa bakazi abalumizibwa nga bagenda mu nsonga naye nga tebagala kufuna ddagala zungu era ekinnansi kati weeriri golikola ensawo eno gyotata gyogamba erimu n'amata bankola risaaki bajjajja bakola batya okubeera wala eddagala ezungu lyajja bajjajja bo balina eddagala kati noonya ddagala ki bajjajja lyebakozesanga kati mba nkola risaaki kati nagudde ku ddagala lyamanyi gaki asajja abamu tebalina maanyi wali gezezaako nakaliwa ku bantu bange kati waliwo nawadde kati ate baŋŋambye baaba kino kyewakoze boyi ate kikambu mukazi abuuza nti wayo bulijjo obadde obeerawo akaddagala weeriri bano abakazi abagenda abalumizibwa nga bagenda mu nsonga nga beekonya akagenda baba tebagendamu nga ensonga ebigere byammwe badda tebajja bitegeera ab'ennaku zino tebabitegeera ebyo bajja gamba ate nze nga nakonya waine batawo pulasita naye kakati abalumizibwa eddagala weeriri mu bujjo alusa naye tezikwatamu bakube ku namba bajja kuba ku yiyo kakati gwe bakube kati bajje nze ojja kuba onnoonyi oba kitegedde abakazi abanoonya amazzi bujja eddagala lyangu nga simanyi nti abakazi tebabeerawo ne banywagano ga kibiki akantu katono nnyo noonya ye namba kwe bakuba kubanga nze bajja kumbuuza nga sikyabirina mu mutwe bakubira onnoonye naye gwe byonna byenjogedde abyetaaga bagenda bifu osooka nenkuwako sampo yabwereere n'ogenda n'otabula kati ng'ono anoonya bwe badde bavuma nti tamalaako bamala kutabula n'akola n'amalaako kati ate aba akyanoonya kisampo emu agifunye anti wagananga mumuloga nga tinga mubeere bulungi